embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula bungi nnyo obuyimba bwasobodde okuba ate nga ayimba waliwo kolabo ez'enjawulo zasobodde okuba ate nga tusulirawo waliwo akayimba tubyekole yakakubye n'omukulu Henry Katamba waliwo akayimba kekuba n'omukulu Anderson bali luno kabadde katambudetambudde zonna zisobodde okuba ate nga zibadde ne vibe ey'omulembe n'obuyimba bwonna obusobodde okuba ate nga butambula mpola mpola okuba ate nga ayongerako ettaffaali ku ndongo ye Uganda n'eye Masaka okutwaliza wamu Chosen Becky asobodde okuba ate nga ayiseko wano okuba ate nga atwanjulira akayimba akapya tusobodde okuba ate nga atubuulidde bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga bitambula emu ku mboozi nga bwesobodde okuba ate nga etambula Chosen Becky woono wano ng'atubuulira byonna enteekateeka y'okwanjula budde bonna omwami we agenda kuba ate nga mukube emikolo gigenda kutambula yali yeesiba ku Chosen Becky koolabe ennaku wulira ensonga zino nga bwe zitambula kubanga akayimba bakayita abundance gwayagala okuba ate nga owuliriza emboozi zonna nakugamba omuyimbi atamanya abanike okuyimba bw'otakuvaamu ab'amaanyi baabano batunoonya Chosen Becky wuno ng'atubuulira ensonga zonna nga bwe zitambula abadde mu abalungi bange abaagalwa bannamasaka abazadde bange mikwano gyange baganda bange nze Chosen Becky sanyuse nnyo okubawulizaako nate ku mpewo zaffe ennungi eza Centenary FM mwebale kunjagala mwebale kumpagira mwebale kunnwanira ku ntalo. Chosen Becky bitambula bitya? Bintu byakugezaako olw'embeera naye era tujja kuyitawo. Covid obadde otubuzeeko COVID embeera ya COVID tebadde nnyangu mbadde mbuze naye nga mu musically ndeeta. Okay. Akadde kano bannamasaka bingi nnyo ebitambudde mu COVID nga ggwe akuyisiza atya musically? COVID tabadde mulungi ge mazima abadde mukakali nnyo tubonyebonye nnyo okulya okusula renting biki naye munange bw'omanya ffe ab'emasaka nti tetupowa era osigala oyimiridde. Okay. Webali kulwana ntalo za Facebook na byonna. Nebaza abafaani bange be bannwanira munange. Okay. Oyina abawagizi waliwo omuwala bamuyita Aisha. Aisha Prosi Lili banjawo. Okay. Akadde kano tulinawo nnyimba ki ezitambula? Akadde kano nnyimba weziri ezibadde zitambula collaborations naye naleese olwange nzekka lwe bayita abundance. Aba ne beebuuza Chosen Becky yayingidde luzungu oba? Nedda. Munnange bafaani be babinkozesa kuba kati bagamba oyimbye nnyo bwoti kati tuyimbireko wano tulabe oba osobolawo. Ate nze ndiwo okukola kye baagala. Ate nga gye watandikira eyo? Ate nga gye natandikira mu bankuza yeyo style gye twatandika nayo eri ekanga. Okay. Nengamba bwe muba kye munsabye mwendikambawe. Okay. Akadde collabo zo zitambudde zitya? Collaborations zibadde nnungi nnyo naddala mukama mwebaze ne kazikoledde ddala kapyato oyo tubyekole zinkoledde bulungi nnyo era embeera enenyize nnyo kuba nti tetukola bulungi naalibadde nfunamu kasente oba oli awo akawera. Nendooza ku mitimbagano ofunye ate emikolo gyo giri gitya tofunye emikolo era nga bw'omanya ofunayo leero bw'otyo mukama nja mwebaza sijja kugaana naye era nga olaba kibulamu nti si buli weekendi. Okay, Chosen Becky ndooza tulinde kati emikolo nakulabako ku TV awo ng'otugamba budde bonna emikolo tulinde emikolo egyembaga oba? Neeba nenga nkyalika bebi lwaki munsindikayo mangu emikolo katusabe anyways wonna weginaaba gijjidde munaye guba mukisa. Okay, nenga giri mu kubo oba tutegeka amasuuti amakanzu? Era ng'abazadde abanjagaliza n'emikwano musobola okuba n'essuubi eryo. Mpola mpola tetomanyi. Omukulu yagamba atya? Omukulu Chosen Becky. Chosen Becky ne mukulu waffe. Tuli bulungi mpola mpola mukama atukumye. Okay. Abawagizi bubaka ki bw'oyagala obbawa mu mbeera eno ya COVID? Mu mbeera ya COVID mikwano nzibu mbadde nsaba tusooke tukakkane kuba bw'ogezaako okukaka ekintu ogenda kugwa mu buzibu. Tusooke tulinde ensedde weeterere nga bwe yali. Mpozi n'abampagira akayimba kange kano akapya abundance mikwano nsaba mukaagale mukawagire it's a nice song. YouTube channel Chosen Becky
Instagram, Facebook, abalina emikolo, enamba gye ziri ku page ezo. Mugende mikwano mukube essimu bijja kuntukako mu bulamba. Okay. Abakwagala ku mikolo tugeze booking bakufuna batya tugeze emikolo ogimanyi gya scientific akadde kano. Bayinza kufuna batya mu nsonga ezo. Abanjagala ku mikolo enamba y'essimu eri 0750 83 0202. Okay. Esembya yana mu 2. Okay. Gira tubyekole. Ebyabalungi bali bye balemwa. Sweetie baby lero nzize nkubuuzeeko. Nkubuuzeeko. Olw'ekyo wambuzeeko. Hey, badeko ko WhatsApp ngera kunoonyako. Baby, obudde wakacheno. Biyasifayaya. Bono bulungi bw'omalayika osingako Americans ewongwata. Onyomesa obulamu you were never the design. Let me give you love in abundance. Songa za mukwano na wadize. My boy wasika Ariel. Ne idea yavudde ku kyo okuleeta oluyimba lw'oluzungu kuba bangi nnyo waliwo aboogera ku music. Ndowooza wabiwulidde bye boogera. Nabiwulidde. So obaddemu kubanga bangi nnyo bayinza okuba buli omu alina endowooza ye nga lowooza ntuufu n'ate go to why ekyokukola ki. Ekyo ekituufu. Amazima gali nti tuli bayimbi nti omuyimbi ali talented. Ayimba ekisanyusa abantu be kyonna. Tebakusibira wamu nti Becky gw'olina kuyimba what forever yensonga lwaki buli muyembe ennyimba zijja zikyuka. Kati nze kyensubira mu bantu kwe kuwagira nga maama omwana bw'ayavula ate bw'atambula togamba nti ng'apapye mangu. Osanyuka busanyusi n'ogamba naye todduka nnyo kubanga ojja kugwa. Tambula mpola mpola. So musically nkolera kinyumira bafaani bange. Faani kyagamba nti kino Becky nze nkolerayo bwenti. Ekyo valaba waliwo abaasanyuse kati abadde bataasanyuse nabo bajja kusanyuka kubanga saavudde we nnali. Ate era ojja kulaba oluyimba oluddako mwattu ng'ate luwo Mukamala ate era nalwo balwagale. Eno bufa bawaako buwi embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula kyoze ni Becky ke kayimba kano.